Ensonga z'okutumbiza sound nga tuzitadde ebbali tugenda kubanga twolekera mu bitundu by'empigi ekiringa ente enkya y'olunaku olwaleero tukeddeyo ne tukyamukko abakulembeze abatuuze saako n'abaana b'amasomero babadde bakwasiza wamu okuyooyoota ekibuga kyonna era nga batimbye stickers eza Salt Media okwetooloola wonna. Wabula oluvannyuma lw'okujjukira nti naffe tutendekeddwa ekimala tugumye ne tugamba nti olunaku olw'enkya ekijja kijje tugenda kubakubira mu kifo kyabwe kye bayooyoosa obulungi batyo. Salt at 8. Empigi mu kiringa ente mu kabuga ak'e Katende ewagenda okubumbujjira omupiira gwa Salt Media n'abawagizi baayo empigi olunaku olw'enkya bali mu keetalo era nga enkya ya leero abatuuze wamu n'abakulembeze ssaako n'abayizi b'amasomero bakedde kukola bulungi bwansi. Stickers za Salt Media zitimbiddwa okwetoola Katende yonna ku mapikipiki wamu ne ku mirimu gy'abantu era ng'abatuuze boogedde bati. Era tusaba olunaku lw'enkya Pastor Bujiga tubeeremu omukisa kuba tugenda mukuba omupiira abeere nga takyejjusa. Tuwera so tugenda kubakuba omupiira mudeeka neje muli ku TV mukogereko. Agala mwekwase mbu ate tewali byakulya tewali byakunywa ffe tetulina njala Yesu yatusumulula. Tugenda basinsimula omupiira naye nga mukuse ate kuno omupiira gwa ssanyu gye mujja ate temugula bacupa nnyo. Twetegekedde bulungi omugenyi Masita Bujingo ne ttiimu ye era twetegekedde bulungi okwaniriza bulungi nnyo era bajje nga banywedde tugenda bakuba akapiira. Abayizi b'amasomero abeetabye mu nteekateeka eno balaze ennyonta gye balina okulaba ku musumba wamu n'abaweereza b'omunnyo. Ajje ne ttiimu ye nalina abakozi ba Salt bonna naffe wetuli tugenda bayimbiramu tubasanyuse kuba tulina obuyimba bwaffe obulungi. Olwaleero nzize neenyigire mu bulungi bwansi enkya tusobole okubakuba omupiira aba Salt Media. Nesuze nnyo okulaba ku bakozi ku baweereza ba Salt Media kuba mbadde nkoma balaba mu TV naye enkya mbeesuze nnyo tugenda bakuba omupiira. Aida Nalumu eyali asuubula enkota z'amatooke ebbiri nga kati aleeta fiso nnamba olw'enjiri y'omusumba Rosias Bujingo agamba nti essaawa y'erudde okutuuka. Buli ayagala okulaba ebyamagero nze nali nsuubula enkota bbiri ez'amatooke naye kwe nagenda ewa Pastor Bujingo ndeeta loole bwe mba ndeesa entono 10 abantu bawano bagenda kumpeera obujulizi bababiraba. Abakulembeze nga bakulembeddwa mu kansala Isima Semanda ow'omuluka gw'ekikondo bakkasizza ku ngeri gye beeteeseteeseemu. Obweyamu bwange kye neesunga Charles Senkubuge siyaasa ajja n'agenda okuddayo nga n'emirimu takyasobola gikola era njagala aba Salt Media mujje ne kamera zonna kubanga okumusala kwagenda omusala kugenda kukola kalango ku TV mujja kubanga mubulaga afune engatte ennungi kuba gwajja kuwa talenti ate mutendesi. N'olwekyo tubeetegekedde Pastor Bujingo mugambe naye ajje naye tumulinze ono bw'akowa nga yayingira nga naye mubagako. Tugenda kubakuba omupiira era mulina okutunyumyako mu byafaayo mu aba Salt TV kubanga tweteeseteese nze ngenda okubeera mu ggoolo. Enkya we zinawerera essaawa 8 ez'omutuntu kiringa ente ajja kuba atandise okunyooka evvumbe bya Mutalemwa Kizito Vincent, Salt TV Omunnyo.